Bannayuganda nga bategedde kyoyagala bayinza okutomeza, bayinza n'okugamba iPhone 15 Pro Max kumbe bali mu kuguza ayiteero ate nga tonnagwa ku baana ba Muteesa bo batunda housing. Naye nga Pressure 24/7 oluvannyuma lw'okuyimbulwa okuva mu kkomera nga bwe nakutegeeza ku mustori yaffe yasoose ku kakalu ka poliisi ka miliyoni 2 ez'obuliwo n'era ne babasaba ne miliyoni 2 ezitali za buliwo kwe bamuyimbulidde actually yebadde bail fee okubeera nga avaayo mu kkomera. Obufaananyi butandise otambula abantu nga bategeeza abantu obanga bali mu kubeera nga bategeezaako abantu nga Pressure 24 wamaze osala akaviri wakoze buli kimu neera agenda kubeera nga addamu okubeera nga atokomoka omugambo ekitali kituufu. Mujjukire bulungi nnyo ti Pressure 24 abeeredde mu kkomera tebakkirizaayo bantu banvi namwe mukimanyi bulungi nnyo. Mujjukira time yaba Nubian D we bali mu kkomera enviiri nga tekuli ba Edi Mutwe ne already yete yalina enviiri Edi Mutwe. Dr. Sefco naye we yabeera mu kkomera enviiri nga tekuli bangi bonna enviiri bazibasalako so teziyinza kuwulira mu ddakiika 4 agakayitawo essaawa emu oba ebbiri ezakayitawo okubeera nga yakuziza dde ekiviiri naye nga bwe nabasuubiza nti amatu amaaso obuzindalo bwonna bwolekedde wa Pressure ku Pressure kyonna kyagenda okubeera nga atubuulira wano ku SMX Media ogenda osooka okubeera nga okifuna ng'okoze otya kyonna osooka okukola ku subscribing on ngene ku notification bell ebisigadde obitulekere fwayo tugenda kutuusaako amawulire ga Pressure 24/7 nga buli kimu ekigenda okubeera nga kijja ate mujjukire titawangudde musango nedda tyasobodde okubeera nga awangula nti awoze nga ava wabweru so nti omusango aguwangudde kagimugiddwako nedda omusango tegutandikanga kuwozesebwa oba kuwulirizibwa bulijjo kibaliko bamuwe bbeero oba tebamuwa bamuwe bbeero oba tebamuwa notantiirwe ekiwakiwangudde oluvannyuma lw'emyezi 2 bweddu ng'ali mu kkomera ne bamuwa bbeero katulinze tulabe omusango nga gugenda okubeera nga guwozesebwa oba nga gutambuzibwa wano ku SMX Media buli kimu gyasobola nnyo okubeera nga okifuna kyonna okukola subscribing on notification bell ebisigadde obitulekere.